Dr. Bedi Waniko wa People's Development Party asibya atalaga gye bamuzaala Lwengo gy'asabidde abaayo obutakola nga bakola mu mwaka gwa 2011 mu box gy'azaalwa mwe mwasangibwa mwaka lukamu kokka n'abasaba ku mulundi guno bamuyira obululu n'ategeeza nga bwagenda okubbula ebyenjigiriza n'obulimi mu ggwanga. Export ebintu byonna bye tuweereza wabweru 85 biva mu kulima na kulunda, naye tubadde tuteekamu ebitundu 2 byokka. Bwe naateekamu ebitundu 15 ngenda kuleeta tractors ku magombolola n'ebyuma ebikozesebwa mu kulima n'okulunda. Okwogera bino abadde Lyantonde ne Lwengo ng'ategeeza nti eka agenda okukyusa eggwanga lino ng'ayita mu byobulimi ng'azimba amakolero mu buli gombolola. Ngenda kuleeta factories eziddira bye mulima bye mulunda eno mu byalo tubiteekeko omuwendo eno abantu bafune ssente ate bafune emirimu. Agamba nti abo abagamba nti bagenda kwongeza abasomesa omusaala babalimba nti ye ajja kusinziira omusomesa ekitundu gy'akolera gwe musaala gw'anaamuwanga. Abasomesa tugenda kubalirira tubasasule ssente ezimala kye bayita living wage. Mu ngeri yemu asuubiza okuzimba amalwaliro mu buli gombola kisobozesa okukendeeza ku muwendo gw'abakyala bafiira mu ssanya olw'ebbula ly'amalwaliro. Twagala kuzimba eddwaliro ery'omutindo eririmu abasawo eririmu ebintu ebikebera buli disitulikiti yonna. Yeeyongedde Lwengo era ng'eno asusse kulambula abalimi ab'ebivavava n'oluvannyuma n'agenda mu kabuga k'Ekinoni abayiwa gye bamuweeredde ekidomola ky'amafuta asobole okutambuza kampeyini. Dokita wange asobole okubeera pulezidenti w'eggwanga era mwagaliza buwanguzi. Tulina pulezidenti Masaawa. Ate Elton Joseph Mabirizi omu ku beesimbyewo okuvuganya ku bwapulezidenti w'eggwanga lino ayugumizza akatale k'e Nakawa ng'anoonya akalulu akanaamutuusa ku bwapulezidenti. Asuubiza abawagizi be obujjanjabi obw'obwereere naddala abakyala ab'embuto n'abaana baabwe singa banaamulonda. Obujjanjabi obw'obwereere eri omwana okuva lwazaalibwa paka ng'awezezza emyaka 9. Wano wansinzidde n'ategeeza nga Uganda bw'eri ensengagga ng'erina amafuta ne zaabu nga bino byagenda okukweza okutumbula ebyobulamu ng'ayongeza ensako y'abasomesa n'abasawo. Tusima golodi, tusima kopa, eggwanga lino gagga nnyo nnyo nnyo. Abawagizi bambuuza ebibuuzo ebyenjawulo era ng'akutalaga ebitundu bya Kampala ebirala ng'asuubira okufundikira kampeyini ze mu Kampala sabbiiti eno. Alona Mugerwa ne David Sekayombya be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.